Balina okufuna engeri ze basobola okwewewezaako ng'okufuna ku mazzi ne banywako oba okufuna kasiikirize ne bawummula nga bwe balinda nti oba oliawo embeera y'obudde enaddamu n'eterera. Gertrude Tumusiime Witwale, NTV. Gertrude Tumusiime Witwale nga bwe kitera okuba ng'ali ku mirimu gye n'olunaku lwe gulo yakedde kubakana na mirimu gye era nga bino bimu ku bifaananyi by'abadde alina okukozesa mu mboozi gy'abadde akolako. Oluvannyuma lw'okwogerako n'abantu bano mu kaweefube w'okunyonyoka ku gguli eryabadde akolako, ekiseera kyayiseewo ekiwera nga talabikako nga kuno kw'otadde essimu ye ey'omu ngalo okuba nga teriiko, ekintu ekitatera kuba kya bulijjo. Wano bakozi banne we batandikidde okwewunaganya wa wayinza okuba sinakindi oba ng'aliko ekikyamu ekyamutuuseeko. Okusinziira ku byakafunikawo, Witwale yabadde aliko walaze nebba okulya ekyemisana kyokka ku lugendo lwe olumuzza ku mulimu wano ku Serena Conference Center, wano oyinza okugamba nti we yagwiridde mu katego k'abakambwe. Ono yabadde ku luguudo lwa Nile, abasajja babiriko n'omukyala ababadde batambulira mu mmotoka baamusemberedde era omu kwe kumutegeeza nti alina okukkiriza ebiragiro byabwe oba si kyo bakukola kyonna kye baagala eri obulamu bwe. Witwale yalagiddwa okuyingira mu mmotoka abasatu bano mwe babadde ng'era omu ku basajja bano yabadde alina emmundu y'ekika kya basitoola. Okusinziira ku ebyo byakatottola, Witwale agamba nti abakambwe bamututte mu kifo ekikusifu gy'akuumiddwa okutuusa mu matumbi g'ekiro. Ono kyokka bamuwambye baasobodde okumuleeta ne bamusuula ku nkulungo ya Kira Division oluvannyuma lw'okumusoya kajojjoji w'ebibuuzo. Ssenkulu wa poliisi General Kale Kayihura ng'ali wamu ne bambega ba poliisi baasobodde okutwala Witwale ku poliisi ya Kira Division gy'aweredde obujulizi ku byabadde byamutuuseeko. Kati abalwanirizi b'eddembe lya bannamawulire